Ka FDC si changu nnyo owulirekanya yogera ku Luganda olwalero ku kalulu bannakibiina ki FDC ab'ekiwayi ky'e Najjanankumbi abegwanyiza ebifo by'obukulembeze ku lukiiko olufuzi olw'okuntikko olwa NEC olunaku olwaleero bakomekereza kakuyege waabwe ow'okunoonya obuwagizi mu bakiise ku bukiiko obw'enjawulo abagenda okwetaba mu kulonda okukubawo ku lwokutaano lwa sabbiiti eno wali ku Patida Simaje Lugogo mu Kampala. Liberty together we'll always stand. Ebbugumu libadde ly'amaanyi mu bannakibiina abakuŋŋaanidde mu maka ga pulezidenti wa FDC Patrick Oboya muri ate Najera wakati nga bafundikira kakuyege waabwe ng'abeesimbyewo basinkanye abakiise okuva mu Kampala ne Wakiso nga bakira buli akwata akazindaalo asuubiza ensi n'eggulu. I will be fully in your headquarters handling your finances. I am not contesting. I am not disadvantaging my brother because of being a woman, but also is one of the reasons I want you to request. Because FDC is Forum for Democratic Change. So Forum for Democratic Change means we are democratic. And therefore the constitution of FDC says that we have to have at least 40% representation of women in all corners of the party. Ye president w'ekibiina kino Patrick Oboya Muriati ng'ayagala kwesimbawo kisanja ekyokubiri asabye abalonzi okumuwaayo omukisa omulala akulembere ekibiina kino kimuyamba okumaliriza ebyo by'atamaliriza mu kisanja ekiwedde. You ask, you cannot be given. Mukasaya ke kamu bw'oba tonnaba kusaba tosobola kuweebwa. And so I thought I should ask you for your vote. N'olwekyo nenzija nange ne mbayita mbasaba akalulu kammwe. Amuriati ategeezezza nti mu kisanja kye babaddemu ebintu bingi ebitataaganyiza obukulembeze bwe omwali n'okubalukawo kw'ekirwadde ekya COVID-19 ng'ategeezza nti newankubadde nga wakyaliwo okusika omuguwa okw'amaanyi mu kibiina kino si kyakulemesa kulonda kugenda mu maaso. As far as the FDC is concerned, I think this was the best time for it to happen to us when we are going into an election. And so delegates are going to be fully awake of the fact that there is a need for them to know the people that they are voting. Olwaleero bonna abeesimbyewo olwe bakomekereza kakuyege waabwe era ng'olunaku olw'enkya bannakibiina naddala babeesimbyewo bajja kuba mu luwummula nga beetegekera okulonda okugenda okubeerawo ku lwokutaano lwa sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'ekumi omwaka ogwa 2023 ng'abakiise 1271 be bagenda okwetaba mu kulonda abakulembeze abajja ku kakiiko ak'okuntikko akafuzi aka NEC. Atiya Sekanjako yakusakidde eggulya lino ku lwa KSTV. Agalero. Uganda, one people, one Uganda. Ra, cha.